Coming up on ESY Media. Abasajja bonna bwe baba bebamu kikyoba onoonya mu dating pool. Beera weka. You get. So that's where the challenge comes in. Kiriza nti kati omanyi commitment yange ekuze. Bweba tennakula ng'okyagala okubuukabuuka. Funayo banno b'obuuka nabo. Naye ono munnaze nga ayagala commitment, and most especially now, men want to get married. Have you realized that, Esy? Abasajja kati waliwo omusajja akyakala n'agamba nange nkooye. I want to get married. Abakyala si nti baagala getting married. Yes, abakyala si nti baagala getting married. Abakyala kiba waliwo factors zo ze zibasindiikiriza si kwagala kwabwe. Biological clock emyaka gigenze ndowooza oli abantu bebogera. We inspire. Nti after making a list omaze gy'oditinga again. Kuba biri bwe wali osuubira musajja oli ne list gye wali oyina. You need to be a bit flexible. Nti perfection tegenda kusoboka. Nikita. Kimanye mbwongo. Byonna kikumi obyagala. Naye tojja kubifuna. Weebale nnyo. Omaze okukitegeera. Kati one okusalawo. Tono omuntu bw'anajja mu bulamu bwange ddala gwe nsazeewo okubeera naye. Naye okusalawo okuva ng'otegedde ddala ekituufu ki ky'olimu. Kitu kino nkiggumiza nnyo okumanya definition y'ekintu ky'olimu Esy. Nti Esy tugambe oli mu business, njagala amagoba, nzimbemu ennyumba, business yange multiplying, uleka akamotoka ndabirira abaana. Oba otegeera ezo angles zimwoba zonna otunuuliza business yo entonono gy'oba oyina by goal yayo. So you need to sit down and make a decision. Making a decision, a personal decision. Kuba ffe bonna wena abali wano, we are just giving you guides. Tetubaawo tetugenda basalirawo kuba siri ggwe. Okusalawo kuli eri ggwe. For us, we just come here. Nga ku Esy bwe tuba ne shows eziwerako. We just guide you. Not that you need to take our stuff. Oli ajja kugamba nze omwami wange twesanga bwesanzi out of the blue twalinga ba mikwano nitugamba temuneko guno tukyafumba. Bino ebintu biri amorphous. Mu chemistry tulina ekigambo kibayita amorphous. Biri shapeless. Kuba kati muyinza okuba mwesanga mu ttooyi. Shape yammwe neekwajjirawo. Tekitegeeza nti ddaga nange gwe ngenda osanga mu ttooyi. Ye mutuufu oba ebyange bigenda okubeera. Weesanze mu bbaala kati ng'abantu bagenda mu mbaala. Mwebale nnyo. Weesanze ku trip. Ayagala trips. Ate munaye kankubuulire omutuufu taliiyo. Gwe wena ndaba maama. Gwe wena ndaba taata wange. Omutuufu oba gw'onoonya okubye bba. Bali. Omutuufu taliiyo. Omutuufu gw'olina omwemoldingira. Yo wange nga tonaba kumumoldinga otegeera ki kye muvuga. Esy nanti oli mutuufu nkuggwe ewuwo. Oba ntegeerekeka. So you need to get someone and you become compatible. Asobole okubeninga. I may be right on my own ngaze ddaga naye nga kuggwe ndaba I'm not. Nga bwe nafuna omuntu wange anjagala I caught. Ng'ebintu byange ajja kubyagala ate gwe abitegeere ate gwe by'otajja kwagala okitegeera. So that's where the thing comes in. You may be right, but not for the other. Until when you get the right one. Thank you so much. So it's like you cultivate yours, no molding. Chovola abantu abasinga bateka regulations. Hani nze sagala muntu anywa sigala. Genda okundaba abambi ali anywa sigala olwala. Na sigala mu drop nze. Atandise okubeninga mu mateeka ga munno oli gwayagala. Ekimumakinze ekyo kwagala. Okwagala kuno by the way esimbadde nkyakuziyo katono wali ku true love otegeera nti ddala omuntu omwagala. Otandika n'okukankana. Omuntu gwagala toyogera bigambo bingi. Obeera action based. Naye abantu abasinga babalimbye ng'ebigambo bingi era gwe muwala gwe wena ndaba ali eyo omusajja kasita aba n'ebigambo ebingi. Duka. Yeah. Abasajja balina ebigambo ebingi, they are not action because nze ngamba bwe nti abantu love equals to action. Kyekiraga that you do love me, do some actions. Bw'okola actions kyale kine engeri gye kintriginga muli that this person actually loves me. N'abantu abasinga ate n'omuntu akwagala Esy ebyaddala one tasobola kugamba nti I love you.
Era by the way na documentary emu gye nalaba era by the way n'aba psychologist bakiraga nti abantu abasinga baba bagenda okufa bayita abantu be basingira ddala okwagala in most cases. Oba okitegeera n'okwogera ekigambo I love you ku muntu gw'oyagala I quote ebyaddala oyinza n'okutwala ebbanga tokimugambanga. Nsajja omu ye yagamba munne nti abadde amwagala nnyo ng'abuzeewo ssaawa katono afe. You get kati ne kino nakyo bwe kiri omufere I love you kimu bbiri ssatu I love n'alyoka akyogera ne kiruuzinga ne meaning. Ate no munnange naakyogere n'ebikolwa naabiteekeko naye nga n'ebikolwa tabitaddeeko. Bannange ekigambo I love you esi ku muntu gw'oyagala owulira nga tekikuva mu bwongo wabula kiva ku ntobo y'omwoyo gwo. Bannange ng'otandika n'omulaba n'otemeereza tolaba nti oli mu kalukalu otandika n'otemereza gw'oba n'ensonyi ng'oyagalira ddala omuntu ono omulaba eri n'omwekanga awagamba tojja kufukamira wallahi n'ofukamira. Olaba bajjeno bokkaboka be tumanyi abakambwe abakyala baba bafukamiza oba okwagala kubafukamiza. Kitengezaako tegeeza mu kino you can actually detect relationship gye ndimu erina gye ntwala oba terina gye ntwala. So you plan by the way definitely. Tolabawo future 5 years to come. Nakisinziira muba mukyali mukomba era ngamba nyo people you date make your mistakes. Naye waliwo ogenda otuuka n'ogamba omanyize bino ebyokundozaako mbikooye njagala nze kufuna muntu ali serious to marry me definitely ng'oyagala kati commitment. Omanyi tulina kati layers. Waliwo omuntu gwolaye nga anoonya commitment nga tojja munyumiza bbala talina bbala gy'atagenzeemu tojja munyumiza kukyaka talina kukyakala kwatakoze sente zaazirina ye kyayagala kimu commitment. Oba okiraba kati abantu abasinga kati asanga omuntu ayagala commitment alina ono ayagala ebintu bye ebiralalala. Kati gwe mbuuza bano ddala bano bali mu laavu bano gobo balaba tolaba nti buli muntu alina definition yeyiye webale nnyo kati awo we bagamba nti laavu nzibu. By the way let me tell you something about love is taught. Love, marriage, sex, parenting biki byonna those things are taught. Osobola okukisoma n'okitegeera kasita omanya definition ekirimu. Kuba bwe munaagamba omanyi atuli mu open relationship mu making sure nti tekulosinga kuva mu open ate egende mu romantic relationship. Kuba bwe eneesala ebintu bigenda kuba byawukanye. Eyali takulinako buba kati ng'ali kuleeseeko. Eyali atalina ng'atandise okuleeta olugezigezi kati oliwa kati oli luddawa ate ogenze nnyo kiba kitegeeza katono feelings zitandise okuba overboard zibuuseyo eri mu kintu kyammwe kye mwakkaanyaako kati ate kigenze mu romantic relationship. Bwakulaba n'omulala omuvubuka n'anyiiga bwakola bweba yaba yanyize dda abeera atya n'abo wakyamaze ebbanga ddene n'abo that kind of thing kiba kitegeeza omu alina ka definition ye ate ye waagitadde awalala. Kyova olaba emotions ze zitandise to re-rise atandise okubeera nga groundinga tokola kino. Waliwo mukwano gwange omuyinza alina mukwano gwe si boyfriend si girlfriend naye nga mukwano gwe naye ng'amulonda teyakimanya nti munnaye kino kye baalimu nti omulenzi yali yaseseetukadde emmeeme ye ekintu yakiteeka ku level ndala y'omuwala ng'amanye ekintu kiflowinga nga bwe kyandibadde kumba omulenzi yayagala dde omuwala ng'omuwala tamanyi. Kiva ku ki okuba abantu bangi nnyo babeera mu relationship omuwala ye muntu asobola okubeezaawo omwaka gumu 2-3 ng'akola nga kyali just a friend tafuna nkamuwadde ka feeling naye abasajja kibazibwalira nnyo find out no ye ng'omusajja anti kati olaba ffe abasajja feelings zaffe zitulimba nga bwe nagamba ffe tuli kipapula tuba tulina kye tukwagalako era olunakifuna ffe twakirira mangu ate bwe twakirira mangu mukama bw'atakuyamba n'otaba na self control badde era ngenda kyogerako eyo wansi. Self control kintu kikulu nnyo in this particular dating pool that we are in because not everything which is good that belongs to you oba nti si buli kirungi kigenda kubeera kikyo. Muwala ayinza okulaba nga wuuyaawo atambula anyirira entumbo eyiiyaawo agiyina naye tekitegeeza nti agenda kubeerawo. Tolina omukwana akkirize and I've always told my guys every time accept disappointments. Muntu mukulu bayiga era naga nti
bakwanyeko gaana otya osega kugamba yakirina mu buli bakiwandiika wanti buli muntu ankwanye nina okukkiriza nange nemubuuza namuwulirako kanaye kanange nembuuza ekibuuzo nembuuza bakiwandiika wanti buli muntu ankwanye nina okukkiriza nakkiriza bameka nagaana bameka. It's not a mandate that every person who comes into my life ati nina okumukkiriza kyekiri kye nagambye ze nina lisiti y'ebintu byange muwala gwe naawe ali eyandaba ba ne lisiti y'ebintu bye nebya ne lisiti y'ebintu byo etachinga ku commitment kuba bino ebya compassionate byo bivaawo mangu. Definitely ebele flexible nti omuntu bwajja bambi talina today naye alina ebintu byosobola ogamba is a very handsome man, he's a very religious man, he's a hardworking, so it's promising. Thank you so much, it's promising. So ekiragira lisiti eli flexible though yagala ow'emmotoka tagiina naye onajja kugifuna. There's a lot of flexibility eri awo. Naye abantu abasikala abakazi abasinga oba n'abasajja abasinga murijinga ebintu nibeera stiifuze njagala kino talina kino sijja kuwasa abeerayo tujja kusanga nze mwakintamya nno ekintu ekyo naye buli muntu akyagala waliwo yaŋŋamba buli muntu akyagala lwakwekaza. I don't know how true is that. Don't know how true is that. So tuba tukyayogera ku kintu nti munnange omanyi bakumenye okaabye batesi kansooke nkuvuga eyo emabega omuntu amanya ntya nti kati omanyi kansimbule ekigere ŋŋende ngwe mu love endala one kkiriza nti wakyayibwa. The moment, definitely, the moment you will stay in the moment you will stay in denial, tokikkiriza ajja kudda ajja kukola ki oli mu kwerimba okuvyuwinga state kati nate okumanya abantu yasooka gamba olwo tojja nakuza education Douglas oba Essie omusajja nyagamba takyanjagala ne buli kaseera yasooka okulaba stasi zange. You see the thing is not connecting anywhere. Definitely. Ate maze okulaba abantu abasinga abali mad breaks nze abajja mu inbox yange obalaba nga partners ze batambuliramu zezimu tebikyuka bino ebintu ze batambuliramu bwezi di cycle yemu. So back to accepting kkiriza defeat nti bannange omanyi nkyayiddwa ebenge emmotoka weeba esimbula tegenderawo mu maaso esikondokamukko emabega to gain momentum. Osikamuko emabega n'otandika okusinziira naye mu kusinziirirako okwo kati oba obala jjukira buli ekigo kyogwa n'oyimirira n'oba n'enkovu tekikuleka kyekimu obaako n'essomo ly'oba oyize mu kyo. Ate mulekerawo okusuubira mu bantu ekintu kino nkyogedde nnyo ku SC Media n'abantu baade mu kitegeera lekerawo okusuubira mu munno kuba muntu munno ng'omulala ajja kuyiwa muntu munno nga ggwe alemererwa kyova olaba nsiba ngamba abantu ebisuubize weba tebituuse ansa yayo kuba kulimba oba ntegeerekeka kuba abantu abasinga bo balowooza ebisuubizo weba tebituuse kituufu ansa yayo kuba kulimba naye ate ye muntu naye alemererwa oba okitegeera kkiriza nti bakukyaye start gaining momentum nga bw'obala kati kikyenjagala kikyenneetaaga you get ekyo bw'oba okimaliriza then you can go. Kati wano bwe tubadde tukugamba nti lisiti yo omaze okugikola byonna byonna omaze okubikkiriza try to skip in that omaze okubikkiriza kati lisiti yo omaze okugikola you are flexible now ekyo kimaze ogenda kudefininga love ki kati gy'oyagala kuba kati oyize nti kati yes lisiti ngimaze now I can be flexible when this particular man comes. Which love do I really want? Open, oyagala hypergamous, oyagala romantic, oyagala biki. Noonyayo ky'oyagala ky'onoosobola ositula. Wali abantu bayita bagamba nti simanyi oba kituufu nti bo bafindinga difficult okubeera n'abantu bano into marriage naye kimunyumira nnyo omuntu ono namundabako wiiki nga namba n'agenda. Do you know why? Okay, yeah. I like that because so ekibuuzo ekyo bayira ekinyumidde omanyi lwaki esi abantu abasinga baamala okulaba nti love deteriorates. Kati omuntu yagala abeere mu honeymoon flow always. Kyovulaba oli wali wagamba nze tonkubira simu buli kaseera njagala oyiseewo ebbanga nga tonkubira so that we miss each other. Kati n'ekyo nakyo kyoyogedde nti omuntu agende nga
mumale ebbanga buli omu abeere newe tujja kwerabako bwe tuddayo. Waliwo omuntu omu ye nga character ye personality ye tayagala kubeera nnyo na muntu, wabeera n'omuntu oyo amutama. Okitegeera ng'obeera n'omuntu owulira ng'omutama, ate waliwo n'ekigendererwa ekirala nga baagala nnyo okuflowinga mu honeymoon roses. Jjukira omwerabako excitement eba y'amaanyi mubanga abeera byeggulo. Bino ebintu by'okubeera mu bufumbo munno n'omutunuulira yenna n'omulabanga bw'afuluuta akomyewo anyiza ebbize ziganye n'owulira nga ddala the love is really boring, tebikyanyuma. So ekyo si kizibu kizaayo mu decision eri gwe kiki oyagala gwe weewadde definition ya love eyiyo. Tolaba katoyo omuntu mba mwagadde yeetegedde ne yeewa definition n'agamba hani ojja naye nze embeera wange naawe obeerawo tujja kuba tweraba. Weebale nnyo wabula kyekyo n'ogwandakabe weebale nnyo weebale kati olulaba oyo yeewadde definition. Kati fe abali wano kyetulema okwewa nti ddagaye njagadde Sharifa Sharifa kati tugenda kubeera mu open relationship, oli mukwano gwange ndi mukwano gwo, tweryemu naye ebya commitment nedda tulina bwe tujja okukoma. Kati alufunye olubuto you're going to start compromising. Manango mwana w'abandi obadde okimanyi abaana abasinga abafu abawala bali mu bufumbo n'abasajja olw'okuba just mistakes ezabagatta. But it wasn't love, it wasn't something that much huge. Bw'oba owulira wamu obufumbo nga naye buleke yeesonyiwe kuba bizibu. To be honest with you, bizibu, reason being you didn't give yourself a definition. Ate wewe definition wama jojjo okumala nayo nti ogambe nti omanyi nti munnange ono ye gwe nja okumalako naye ebiseera byange tweyagalamuko bwagenda bwadda like that. Abantu abasinga they want commitment. As we have realized ngenda kwogera ku kigambo commitment ne wano realistic nga tonaba ku revamping to go into okuddamu era okwagala. Do you have the commitment? Have you built a strong commitment? Mbuuza kirewo nanti bali bamenya because of some reasons. I've made my list, I've gained momentum, I've done what, I'm very flexible. Definitely, I've defined the relationship that I really want, the commitment. Am I committed? Banyo bali mu romantic relationship, but they're not committed. Tubalaba ku Valentine ebimuli ne biyitingana shushu, but then they're not committed. Osanga omu nga ali committed ng'omulala tali. Omulala yagamba tujja kweyagalamu eddakiika bwezi ti nze male nkite. Ng'olinga ne bw'oyogera ku topic y'obufumbo. Awuli ali very irritated. Ayagala kubeerawo si musango, ayagala kubeerawo to date. Nanti omusango weegujjira nga munno naye gw'oli naye. Ye kyayagala interest ndala ate naawe oyina ndala. That's where the challenge comes in. Munno oba omumenya kati gwagenda okudda mu love nate. How committed are you? Kuba saagala ate oyingire mu relationship eno ndala ate olumye munnajja. Kuba ye bwe bakulumiza teyaliiyo. Kyova tubagamba nnyo kkiriza defeat sooka owone, weewe obudde, orient yourself, manya nakolawo ensobi wawe sizikola nate. Oba ntegeerekeka nti munno bw'anajja because abantu abasinga tugudde mu relationships n'abantu nga babamenya emitima ngadda ku ggwe n'acunya. Olw'okuba Peter Bambi yamumenya omutima naawe gutyo Sekamati yakumenya omutima agenda kulowooza abasajja bonna be bamu. Abasajja bonna be baba be bamu kiki oba onoonya mu dating pool. Beera weka. You get. So that's where the challenge comes in. Kkiriza nti kati omanyi commitment yange ekuze. Bweba tennakula ng'okyagala okubuukabuuka. Funayo banno b'obuuka nabo. Naye ono munnazze nga ayagala commitment and most especially now men want to get married. Have you realized that? Abasajja kati waliwo omusajja akyakala n'agamba nange nkooye. I want to get married. Abakyala si nti baagala getting married. Yes, abakyala si nti baagala getting married. Abakyala kiba waliwo factors zo ze zibasindiikiriza si kwagala kwabwe.
biological clock emyaka gigenze ndowooza oli abantu ebogera bagenda kwogera ki bannange balina abaana ono yali ono ya thank you bambi sinti baagala thank you nga tayagalayo abakazi sinti baagala obufumbo nontreat abasajja bye basingira ddala okubwagala and they are looking for women. But women are nowhere to be seen for those who are really committed and those who are really ready. And remember, omukyala nakyogera wano ku camera, omukyala tagenda kugenda wa musajja oba kyogenda okufumbirwa, omukyala bafumbirwa. Omukyala tagenda kufumbirwa musajja gw'ayagala. Agenda kufumbirwa musajja ali ready. Kuba tulabe bangi nnyo, ese okimanyi wayagala nnyo ka boyfriend kaka high school. Okitegeera reason being wamwagala n'ogamba naye I wish I got married to this guy because you had that true love within you nga bakuba nga n'emiggo gye emiggo gyo bagikuba ye okitegeera yagenda kugundi ku ttiini n'akugula ebyokulya n'akuteerawo that kind of particular ng'ogamba I wish we get married. Era abatono nnyo by the way aba succeeding into that. Wali abali omuna and it's very beautiful. Bwe bali nnyo they are okay and their thing is flowing. Okitegeera they are flowing. Oba okitegeera nti n'ekintu kyabwe kikyatunda. Ngeri kyabwe kikyatunda. Naye ogenda okulaba nga bambi kigaana abamu bigaana ne bitakola. You get and I realize ekintu ekisinga okuluma nga anxiety gye wali oyina mu muntu expectations gye walina mu muntu tazifulfillings ate nga gwe walabanga omutuufu omanyi bwe tubeera mu love tulaba nga everything is right weebale nnyo ajja kusuubira ng'ebyo by'oyogera kumbe you are totally very different a person on camera wanjawulo nnyo kuba nange ndi muntu nyiiga sijja gamba nti muno tomunyiigira kitegeeze nti nange bw'onookola ebyo eri sinyiige bwe naakwata kwono maze bannange ayogera bulungi omwana nga afulowinga data kumbe munnange naffe tulina ebizibu byaffe tulina n'obunafu ng'omuntu omulala yenna bwe yandibadde you get so when you sit down and omanya nti you know what you have built your commitment within you and when I get my man when I get my wife to be in case ba commitment enera egenda mu commitment relationship tegenda kujja mu buno wakati jukira gy'okoma okugwa n'okukula esi gyo muscles otandika growing strong nti n'akalinza akabaka jjo okujja okulimbalimba oba wakalabye dda olaba kati ono bino byannimbalimba era osanga omukazi nga bino byannimbalimba babinnimbalimba dde emyaka nga 10 emabega so I know each and everything kuba omukazi gy'akoma okugrowing into the dating pool n'okudifferentiatinga who is a crook and who is someone telling the truth asobola ogezaako okimasteringa naye abatannaba bambi bano abakyetengerera bakyamenyeka nnyo and it's right for you to break down you learn you evolve you get so lastly era kakidwambulule bulungi commitment yo kintu kikulu before you enter someone again kuba jjukira bw'onooyingirayo commitment togizimbe bino byonna byogeze ku byonna tusoze kubiraba nga n'ebiwundu bikyali fresh njaguma definitely njaguma kambeere noono yes talina nnyo naye let me go with this one kuba mbaddeko n'abavubuka nga balina sente they are working in banks bakola mu UN naye trash gwe bankola siyoya definitely yes yeah kati ekintu document bw'omala okiraba tandika okwepositioninga kati nti onoonya you position yourself nti onoonya genda in places you go to okitegeere bakumulimu waka onoomugjawa weebale nnyo you go to cafe you go to cafes okitegeera you go to cafes you go to ku cinemas okitegeera gendako ku resorts gendako ku beach gendako ku mikolo mpola mpola evo baliwo n'abafunira mukoziika
Bale bino binyuma eby'omulumbe waliwo nange yanyumiza story ey'olumbe. So you position yourself lastly. Churches. Definitely churches, churches, you go to schools in case, or work in campus, medical campus, or what you love our campus, tebakolera, get enjoy to the business realm. Toina gy'osoboleeyo. Bano tunakujjawa. Anoonya yafuna. Anoonya yafuna ekyo senga abantu bakitegeera. You position yourself. When you position yourself n'omuntu ajja kola ate munnaye namaze okulaba ekintu ekirungi class attracts class. Kuba n'omuntu aba agenda okujja mu bulamu nga weekozeemu orient eyo yonna yonna gwe nga bw'oyimiridde bw'agenda okujja. Kuba omubi enjuki teriggwa ku kimuli kitalina nectar tekibangayo. Class attracts class. So oba oyagala omuntu omugagga kolamu weekolemu n'omulimu musobole okuboninga mwenna because walaba movie motoka n'amutomera beetereeze zesobola bagamba. By the way women work. Wadde twagala okuweebwa nina akasente keweekoledde mu kwano kayina engeri gyekawoomamu olaba ddala nga ebintu bino ebyali kuleetedde omuntu okukumanya nga tasobola kumanyiira ayina ffe tubaamu n'okutya ate nate attract nga buli omu obeeramu ne kasenteko naye oliyo omuntu ajja nanankwanya wallahi nonaabye nga ndi kilasi ye I'm just giving you. You position yourself, you work it. Ayina maze okulaba omukazi bw'akola sente ne bagaya abajja ewuwe. They are in class. Yes, because omukyala atukira okubeera ne sente ziva ku bino bagamba babawa. Abakazi abayimiridde nga they are working. Okitega babala business ayina sente nga ddala naawe. Definitely ebya society biki wano ate bannaye kakula kino ezi si kibi mukazi kuba na sente ze. It's not bad as long as afunye omuntu we amutegeera. Ekino kyekugambye definition gye weewa. Yes, nina sente zange but I can manage an open relationship. But I can manage a hypogamous relationship. Eriwa Nati it really depends. Muri mu commitment boza lwaki muyinza okubeera mu commitment nga tamubeera mwenna okitegeere. You love him so much toyina kyomukitingako toyina kyokolaki si bubi. You love the person but still it remains that you're into a romantic relationship. Yeah, naye ate era tugita romantic relationship naye muyinza okuba temuli committed fully. Nko tujja kumanya temuli committed fully amwena mubeera mwenna. But muri romantic relationship yuyinza okuba mudaki ekiri kyera you defined yourself, you defined your love that way and you're right. Mikyenfaako kyekino, let people define love gye balimu. Things are going to work them very well. Yeah, so that is it. Teri byamanyi kasita ekintu ekyo mukitegeera n'odefininga love gy'olimu bino ebintu bigenda kwanguyira. Nze kasita nayiga ekyo sikyakaaba. Akadege ke kano. 1. Love yourself. Nga tonaba kofaringa ki. Love yourself. Mukazi gwo amakola sente zo. Omukazi alina sente ze n'okujogwa kuba minimo. Kola sente zo. N'omusajja agenda okujja mu lubo olwo ajja kuba naye aziina in most cases. Nga bwe ngambye class attracts class. Okitegeera. So kibi nnyo nga toyina sente obeera mu bweraliikirivu weebale nnyo. Ate obadde okimanyi esi nti ffe abasajja bwe tubakwanamu abakazi nokkiriza nti yes we pa mpulira omugugu oguba guyingidde mu bulamu bwange kuba responsibility nina okukubira essimu nina okukola ki byonna mba nina okubikola. Era abasajja abasinga kasita tukwana era mbooza abalina abangi bakikola batya kuba it's something very heavy to hold. Kuba buli omu ajja kuba demanding. Oyinza okuba tobawadde ssente I agree naye obudde olina okububawa.
obeere no omwhatsapping ono omukubira ono okoleta ono okoleta bonna beetaaga time. So omusajja yenna kasita akwana omukazi nakkiriza nti yenzikiriza ye omukazi eri minzaani ekola bweti omukazi oli yaba weewuse because yaba feelinga secure omusajja yaba feelinga load mu ye omugugu guba guyingiddewo awo internally ne guba guyingiddewo n'omuweza enviiri olina omwaki obudde alina omuwuliriza gyaba yagala byakumuwuliriza olina omuwuliriza ebinyuma bwoma bwe bakyagadde tubadde kisebe kya mukwano ne Mr. Segawa Douglas ate nga mbeera SC ku TALK with ESY Media Uganda. Please subscribe to this channel. Bintu bingi ebigendawo tubeera tusoma wano tuba tuyiga tubeera tusanyukamu tuba tusaaga bintu bingi bye tukola wano programs nyingi zetuba nazo ate nga tukyaleetera ddala abantu bangi ngate ne Mr. Segawa Douglas naye akyajjira ddala wano kubanga ate ayongera obbasomesa kyetuteerabira nti bingi nyo bye mwebuuzanga mu abantu naye you leave your comments tujafunayo obudde ng'omwaka guggwako ddala guno tujje nga tuddamu bibuuzo reason because we know nti olumu tuba twogedde ku kintu wali agadde tukyogereko tekituliimu obanga oba oliawo twakyogerako dda naye tusobola okukiddamu because ebizibu bya buli kaseera so we love you all tubeera wano ku Satellite Hotel Kyanja Kisaasi Kyanja Road bwennanga ayagala water rooms ez'okwebaka mu kasente akatono byangwano ku Kisaasi okooyo oyagala wakuwummulira balina parking ngazi security weeri buli kimu kitambula bulungi balina Satellite Health Club bwayagala ogendako mu gym ayagala ogendako mu sauna ayagala ogendako bakunyigenyiga ebintu ng'ebyo massage things of the sort bakwocha abalungi ebintu ng'ebyo jangu Satellite Hotel booza n'emmotoka gwaye onoonya omuntu otwala emmotoka yo ogenda okulaba nga ate kanaabe yagitutedda oba oliawo emmotoka wagitutejjooza ogenda okulaba nga ekuyitako okamubayi yange kombe kanaabe yagitute sijangu Satellite Hotel nawo booza bulungi emmotoka osobola okubeera wali eri ng'onywamu nga ate bakoleza emmotoka yo osobola okubeera wali ng'olaba mupiira ate nga bakoleza emmotoka so jangu Kisaasi Kyanja Road obe nga ate you relax your mind still Joy Star Fashion Store ono asangibwa ku Ham Shopping Mall bwayagala okubanga ate onyuma olabika bulungi oli mwana wa bulenzi oli mwana wa buwala oyagala kulabika bulungi oyagala kunyuma tuli biseera nti tugenda kumalako omwaka abasama batandise okujja twatandise ogenda out abagenda ku holidays muli bangi nnyo birthdays emikolo abagenda okuproposinga aliwo yagamba nti nyingira omwaka guno naye nina okuproposingira girlfriend tetwagala bakugaane mukwano twagala sweetheart bakugaane genda wali ku Joy Star obe nga ate ofunira obugoye oyambale bulungi omuntu agenda okugamba akulabira eri n'agamba yes nga tonabana kubako kintu kyonna kyogere jangu wano ku Joy Star Fashion Store kugambye asangibwa Nakivubo Ham Shopping Mall the main gate ojja kuba omulaba wa ku second floor ayina buli kika kya lugoye kugambye U73 U74 U75 enamba eri awo osobola okwogera oyinza okuba toyagala kugenda mu kibuga banga oyinza okwekwasa bangi nnyo mu kibuga mukubiri mujja kuba mwogera ku Sanza olugoyero wonna woli CEO Advertising Agency banono bakakensa bakafula mukuba obulango oyagala kuvoicingira kalangoko oyagala kakolera video oyagala ka promotinga online bakubire ku 0701542372 bonna ate Brown Skin Infects oyagala byuma mbagambye tugenda tuli mu kaseera whereby tulina emikolo kwanjula kukyala birthday parties graduation bintu bingi abamu bagenda kola farewell parties bakiyita farewell parties ebintu ng'ebyo oyagala DJ oyagala mizindaalo oyagala sound kubira ku Brown Skin Infects ono naabeera mabega wa kamera wano naye ate ng'enamba eri awo era naye osobola okubanga omukubira n'oba nga tina ekyo kimala mbeera SC wano ku TALK with ESY Media Uganda. We meet next time. We love you all. Asante sana.